Sabbiiti ewedde ku lunaku olwokuna abavubuka wano ku kkanisa eya Full Gospel Makerere baabiteekamu ebiraato okwolekera emikono mu lusiisira olutegekebwa buli ntandikwa ya mwaka okwefumiitiriza ku bulamu bwabwe n'okwetegekera omwaka omujja. Luno lwategekebwa ku African Village Hotel e Kalagi era bano beetabye mu bintu eby'enjawulo okuli okusaba, okwolesa ebitone, okutendereza omutonzi, emizannyo awamu n'okuvuganya nga basinziira mu bubondo. Abamu ku bavubuka abeetabye mu lusiisira luno bagamba nti bafunyeemu okuyita mu kusaba era bafunye n'emikwano egy'enjawulo. Of course, we've been having a lot of activities going down. We've had games and sports, we've had praise and worship, a number of panel discussions, and of course we've learned a lot about witnessing Christ as per our theme in Acts chapter 1 verse 8. Kunze sifunyeyo challenge yonna because kibadde kiri perfect on my side, tewaliwo kibuzeemu, buli kimu kibadde perfect. Bano bagamba nti bingi ebiyigiddwa era balina essuubi nti baakubiteekesa mu nkola. Ennaku nga mukaaga oba ttaano naye kampeni etukoze obulungi obutagambiga nga nze omwana njigiddemu bingi empisa okutya Katonda. Akulira abavubuka ku kkanisa eno Samuel Lukundo ategeezezza nga abavubuka bwe bayize ebintu ng'okukuuma obudde, okuyiga empisa n'ebirala. Self-control, time management, kati ebyo byonna bwe tubeera mu kampeeno bibeera in part of byetera okukola. Ono yeebazizza bannannyini kifo okubakkiriza okukola olukuŋŋaana luno buli mwaka. Ne community eno etukkiriza buli mwaka nga gutandika okujja okukolera wano kampu. Tuli basanyufu, tukkiriza nti omwaka guno abavubuka bagenda kubearinga witness mu linnya erya Yesu. Abavubuka abawangudde mu mpaka ezitegekeddwa balaze essanyu era basiimye ebituukiddwako. Kale okwagala Nakagombe yakuŋŋaanyiriza emboozi eno ku lwagugudde TV yagaguddewo. Camp 2026 is where you should be. Plan to be a part of it. Save that money. Come and enjoy the vibe, enjoy the Christian fellowship with lots of young people who celebrate and love Jesus.